kyefunyemu ekizibu kiri kimu nti batandise okukozesa amanya gaffe okugazanyirako nti RDC tatwagaliza kubanga naye alinako ebyapa ebyo byonna twagala bwino omutuufu ku byo bagende mu land office bagende mu NFA bafune certified copies bazirete nga ziri mu manya gaffe oba agaba batukwatako otherwise tegenda kuba scarecrow okutulemesa okukola emirimu gyaffe gye tulina okukola mu mateeka. Ekirala kyenjagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza nti tuyabadde eviction just twabadde tugoba ba trespassers mu Mukono district abagala okwesenza ku ttaka lyaffe erya Namyooya Central Forest Reserve. Mpulidde beewera nti batuziza olukiiko e Bukasa nga bagenda kudda balumbe. Naffe tusaba bekikwatako bonna mu gavumenti n'aba security mubeere nga mweteeseteese tusobole okuhandlinga issue. Mpozi kyenyinza okusaba ekisembayo kwe kusaba Minister wa lands w'ekitiibwa Judith Nabakooba ne ba line ministers okuvaayo ne Minister Beatrice Anywa baveeyo batubuulire kiki bategekedde ekibira kino era kiki bategekedde abantu abo abagala okwesenza ku kibira kino tusobole okukwata ensonga zino mu ngeri esinga okuba entuufu. N'olwekyo nsaba buli omu akuuma emirembe nkubiriza abantu abo abakulembeze b'aba veterans abo abeeyita ba veterans okulekerawo okukozesa ekyambalo ekya yero nga balowooza nti bw'ona oyambala yero bw'ogenda okuggusa ensonga etali ntuufu. Etteeka likwata ku buli munnayuganda nga totaddemu kibiina kya byabufuzi ky'owagira. Tulekerawo okukozesa uniform ya yero ng'ogyambadde mbu NRM okujja okuwamba ate ebintu gavumenti byekuumidde ebbanga. Tweyise bulungi, tuddemu empisa, tuddemu obuntu bulamu twogere ebintu ebituufu kubanga Uganda bw'ejja ogenda mu maaso. Tulina challenge oba tulina obuzibu n'ekibira kyaffe ekya gavumenti ekya Namyooya Central Forest Reserve kiri wano mu Goma Division mu Mukono Municipality. Ekibira kino kyalumbiddwa oba tubadde ku bunkenke ebbanga lino lya myezi ng'esatu ng'abantu bagala okusala ploti mu kibira kino naye buli munnayuganda kyalina okumanya nti kino kibira kya gavumenti. Era emabega kaawo twafuna okumanyisibwa nti Parliament ya Uganda yatuukirirwa omubaka waffe owa Mukono Municipality Honorable Betty Namboze ng'atutteyo okusaba okulaba nga bagazetinga ekibira ekyo naye ne tutegeezebwa nti Parliament ya Uganda yagaana okuddamu kikola okukidigazetinga yagaana. N'olwekyo ekibira kino kituyamba ku butonde bw'ensi kyekimu ku bintu ebituleetera enkuba kyekimu ku kintu ekikkakkanya ku temperatures embi kubanga twetaaga ffenna okuba n'obutonde bw'ensi obulungi. Era nga kaweefube gwe tulinanga Mukono district ne Mukono municipality wakulaba nga tukikuuma n'okuddamu okuzzaamu emiti paati abantu gye babadde bakubyemu buloka nga baggyemu emiti. Naye kyakusaalirwa nti abantu baffe abaava e Bukasa we bagenda okuteeka projekiti eya seaport bavuddeyo ate ne balowooza nti balina kwesenza ku kibira kuno era ng'olunaku lwajjo bazze mu numbers nnyingi nnyo nga baleese abakyala ab'embuto abaana abato n'abaami abakulu nga bagamba nti Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda oba oliawo yabasuubiza ekibira kino. Nze okusaba kwange kuli kumu, Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga bw'aba yakikola takola bukozi ng'ayogedde bwogezi akola n'awandiika. Tusaba obuwandiike obuva Oweekitiibwa Pulezidenti obuwa abantu bano si gwe gusoose nga ba veterans babaako ebintu bibagamba nti Pulezidenti abibawadde emabegako omujjukira era basalako olubigi bina yenna ne bamutakula nga bagamba Oweekitiibwa Pulezidenti amubawadde naye era bambala ne bavaako. Kyova olaba ne Bukasa baakoze eki baavuddeyo. Naye eky'omukisa omulungi nti Minisita wa Transport Works and Transport Oweekitiibwa General Katumba Edward Wamala yabatwala ne babaako ensako eyabaweebwa. Si kubaweebwa nti baali bakyusibwa mu ttaka eryali eryabwe wabula okubakompasetinga olw'akaseera ke baali bamazeewo n'okubataataaganya ne babawaayo ssente ze babawanze ze saamanya oba zaali mmeka oba mmeka. Nandisabye bannaffe abo bakwate akasente ako babeeko obaolyawo ebyo we basobola okugenda oba si ekyo baddeyo nga bayita mu minisita waabwe owa Veteran Affairs basisinkane His Excellency the President abeeko waalagira we baba badda so si kujja kuwamba buwambi. Ekyasinza okutwewuunyisa nti basazeeko obusazi Goma Division ne bajja nga tebalina gwe babuulidde bamaze kwesenza ate ne baloka bamanya nti abakulembeze mu district y'e Mukono bakola ki mwebalina eno ndowooza nti Wakiso district erina ebifo bingi era mulimu ne public land mu areas nyingi. Bw'oba ovudde ekira e Bukasa ate best solution oba option tesobola kuba Mukono district kuba ne Mukono district oba oliawo naye erina ba veterans senga ettaka lyakuweebwa ba veteran. N'olwekyo nsaba babeeko gye bagenda oba mu Wakiso
oba wa naye ng'ekisinga obukulu kusisinkana his excellency the president nga bayita mu minisita waabwe babeeko engeri gye batunuulira ensonga zaabwe.